abantu banyiiga kubanga ekyamazima nze nina abantu bennalaba sagala kuboogerako mannya nga nali ngamba laba motivational speaker nga nali ngamba laba ngamba wekitiibwa naye nosanga omuntu n'akunyonyola Grace Wemi nga nawe mwennyini bakunyonyola naye nga nawe obadde nawe abaana bakunyonyola nawe noweenoonya mu nnyumba mwosula nga mu butuufu omuntu gwe boogerako nange simumanyi naye watulaba wetuwa ebirowoozo nabalaba nga muteeseza amaka tuvaawe wakane nga bo bakaaba nze nina omuntu eyangamba awo obeera wa ne mugamba era namuŋŋona eyo mu nfuufu osootya mussa mutya mwabasula eyo mu nfuufu no ebyeddala naŋŋamba mussa mutya how do you guys naŋŋamba ku Ntebe Road okwo kuliko apartment obulungi lwaki togenda nofunayo apartment naŋŋamba njagala nkuweereze sente ogenda ofuna apartment ne mugamba naye nno nze nga nina ebizibu byange nambuuza kizibu ki emugamba apartment eyo nno naaligenze naye nze nga ndina maama wa maama gy'omugamba okyali waka ndi maama ndi maama nti ekyo si kizibu olwakulabiridde n'omwana wo mulaba anti nze ngenda kujja nange twongereko abange of course owo baba bange awatandise otemaatema engeri gyakulya buli mulimu anti nze nakola hotel management ne tourism ekyannemesa okukola omulimu ogwo we nasooka ogenda okusaba omulimu nga nakamala okusoma bwe nti ngenda okusaba omulimu manager nangamba kale ojja kujja for interview enkya kati ngenda okutuuka even before I left the place nga manager ayina engeri gyantunuuliramu mu mugongo gwange ngali ku bbina ate ebiseera ebyo lyali tto ddala ngensi tennali yali yuuya simanya nga teryali ettedda liba lyalagawa nanti kyengamba like duli lyali nga likyali jjimu ddala omanye ekijanjalo nga kyakava mu ttaka bweki kiina engeri anti kale era si nnyo nali sirabangako sawuna nga kale mbadde nga mbiwulira mikono gyange babinyuma naye nga nze sigendangayokko kati ngendo yatutuuka ndaba abakazi bavayo bali bwereere beesibye obuleesu beesibye batobye nengamba ogamba ki ekibatobye ekyo kati ngendo olaba nga manager naye avuddeyo yeyambudde n'ogamba interview etandise banange natya kati manager avuddeyo yeyambudde aŋŋamba nti nange ngende neeyambule era kyenakola ne mugamba mukama wange naye twagambye interview nti toyagala mulimu nti mukama wange omulimu ngwagala nti anti kati jangu ogere ne mugamba kanzi Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Kusema official najjo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos zifanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga ate otwegaseeko n'olunaku olwaleero
nyiga subscription button yeyo okusobola okubeera nga ate updates ezifanaganako bwezityo zifuna twongera okwana kutambula kale banaffe abalemfi batambuza ssente gwayagala okuba nga osindikira abantu bo ssente okuva mu mawanga nga Canada, Bungereza, America. Lemfi yeso okuba nga ekuyambako okuba nga osindika ssente kyangu nnyo. Bw'osindika ssente ozisindikira bwereere ate n'exchange rate zaabwe ziri wansi ddala. Kati ate agikozesa omulundi ogusookedde ddala ssente zonna z'osindika bajja kuwa cashback oba bonus ya $30. Kale kakati gikozese ojja kuba nga ate ombuulira ekinaava side zeeyo. Kale ate awo nga tuvuddewo nzikiriza mbere nga ate nkutegeeza ku Honorable Geoffrey Rutaya alina concert ku Valentine's Day alina Love Memories live concert egenda kubeera ku Sheraton Gardens. Kakati osobola okubeera nga ate naye ogenda n'omuwagirako emitwalo gigenda beera 15 tebe egenda beera ya bukadde busatu. So wagira Honorable Geoffrey Rutaya mu concert eyo ate ebintu bitambule. Uganda National Lotteries tukyagenda ddala mu maaso kasente tukyalinawo ddala abasajja bakyalina ddala ssente. So kyangu nnyo osobola ddala okubeera nga ate ozannya n'aba Uganda National Lotteries. Kakati kyangu nnyo kyojja okuba nga okola tulina emizannyo mingi egigenda mu maaso kubanga tuzannyibwa. Tugenda kuba ne roll down egenda kuzomeza 31 omwezi guno gwa January. Naye kati saa zino tulina emizannyo nga Mr. Chicken, tulina Wheel of Fortune, tulina London na Cash Striker, tulina Fortuna's Fruit ne Easy Lotto. Genda bugenzi ku www.nationallottery.go.ug okusobola okubeera nga ate ozannya ekintu kyongera okubeera nga ate kikutambulira ddala bulungi. Kwaniriza mu episode y'olunaku olwaleero, of course tugenda kuba nga tunyumya emboozi nga tuzinyumya bulijjo. Ku set nina Grace. How are you? I'm okay. Oli bulungi? Ndi bulungi Simon Gambotya. So kombulize kuba kulaba. Abalungi abandaba amannya agange n'eddoboozi Grace Remy. Grace Remy. Yeah. Okay. Nasobola kulaba Grace yali of course yali wakolanga muziyita mutya? Noddamu oluyimba lw'omuntu. Cover. Nasobola kulaba yakolanga covers naye ndowooza it was late last year. Nga mu September n'okola cover ya Bobby Wine. Going viral. Then na ndowooza nasobola okulaba okwetegereza. Nsobola okuba akola ninga sikwetegereza. Abo nasobola okwetegereza. Ekyo kya cover waliwo kitandika ati? Ekintu kya cover ekyo nakitandika mu 2019 mu mwezi gw'omukaaga. Naye official otandika okukola ebiri serious. Natandika mu mwezi gwa 7 ndowooza nga guggwako. Kati olimba ogenda n'oluwuliriza then n'oluddamu oba already ezo z'okola oba ozimanyi? Ennyimba ezo kati jjukira kati audience. Ogenda n'otuuka katugeza oluyimba lupya lwafulumye obanga last week omuntu najja kasaba lukusaba mu kifo ekisooka ne bagamba twagala n'oluyimba nga toluyina. Oda yokola ebeera etya gwe okola kye bakusabye? Demand kye bansabye kyenkola. Bw'ojja n'osaba oluyimba omulundi ogusooka n'ogwokubiri nga sirumanyi kinkakatako ogwokusatu okudda nga ndumanyi oba ogwokubiri okuba nga ndumanyi. So kati ekitegeeza gwe tiwasooka kikola just for fun. Ojja n'oyimba olimba wasooka kukola guni cover ya? Nkoze covers nyingi nnyo just lwakubanga eya Bobby ya going viral. So kyengamba first deal wasooka okukola covers ezo. Wakikola bukozi abantu bakyagala then wakola covers enda n'onafunira Bobby Wine eri viral. How did it feel? Omanyi buli byonna bwe tukola ebintu naye tuba tukola bino byaffe wa. Tukola videos nyingi not until ofuna video ne going viral nga buli omu almost yagikola ki. How did it feel okubanga cover going viral oza watch kyali ekyenjalo ekyafuna cover going viral? Ekyagifuula okubanga yanjawulo nze ndowooza olw'okubanga ya mubanda wa Kabaka. Kyekisokerera okuba nti kyagifuula nti yanjawulo. N'ekyokubiri expression. Actually bw'obuuza abantu abasinga era buli omuntu ng'agamba mbu engeri gyewa expression ye engeri gyewa walinganga mubanda yennyini. So ekyo nakyo kyagyongerako nga balabira ddala kibanda awedde emirimu. Did you rehearse oba omayo bye tukola nga birungi naye nga tokiwadde budde buli awo you just find yourself ng'ogamba nene nakikola? No, actually I didn't rehearse it. Kati nga bw'olaba bwe tuli wano nenkwata video nenkwata camera nenjiteekawo nengamba
let me post Kangezeeko ntekeyo ki kati so the song came in my head kubanga ebiseera ebyo we nateekerayo olulimba waliwo ebbaala liri awo ku yolo waliwo omwami bamuyita Young Rich amusajja ayinamukko ku ddo kati yali nga ayagala nnyo akayimba ako nga buli wandaba nga ngamba whenever you see me make sure you play that song era nga buli wendikuba nga mpaayo 10 buli wendikuba nga mpaayo 10 you play that song eno gyembeera nga mukuba band wa live band okay so I did that song actually inspiration najijjako yo guy because oluyimba yali alwagala nnyo kati nange nempikinga interest in that song so when I picked the interest nenkwata camera nange nengamba waayi nenkola cover nenkolamu so I posted ngenda okulaba kantu kadduka emisinde actually video yange yasooka okugoyingira ddala viral ngogenda baka tukatambulira ddala nnyo ngenda okulaba after like a day waliwo guy bamuyita is he called Ashley K nga ataddemu ekigoma nga bakoze remix bannange nga I really felt nice. Olulala lwa Bob Wine lwasooka okola odukola ko cover. Igya lwe nasookera ddala. Wakolayo olulala after that song. Naddamu nenkola waliwo lwembeerawo nga sikulabako eno mu mutima nenyora. Still era oyo gayira nateekamu ekigoma. Neziramu nenkola ne Wendi. Yana olukola. Nenkola ne Wendi. Era nalwo ne lutambula. So Sibwe. Ani yakola cover ya Bob Wine amulaba go akola ani yakola cover ya Bob Wine amulaba yali mu English. It did come into your head in terms sajja wabaya nabenga koze cover yinza no kumiti. Nakati sidi na chena subira bwe nali nteka video eyo. Ze just nateka yo video. Ngama mazugo inga viral. Kale ekyamazima. Nali yagadde nkirowozeeko but he's a big man. Nali sisobola kirowooza nti asobola okera ku maca nanoonya mukandeeteraako naye nga nsobola okusanyuka era sagana kirowooza olunaku ne lukyawu ki simanyi nga meeting the president simanyi naye nga nkyagala I really love it so awo Never ebe bigenda okubeerawo ng'olwedde okola live band weeri. Mbadde nkola live band. So mukikola mutya because waliwo ne bbala eri ku mazzi bagiyita batya? Divine Resort. Divine Resort. I think wasinga okuva mu video obugoyinga viral. Mukola live band zongeza bulijjo. Tukola live band. How is it? Kiba kitya naddala ku side y'omuyimbi? Muyimbi nanyini luyimba oba faba bikola. Kati ogenanga muyimbi kikolera gwe ng'omuyimbi. Actually band nkola ne band Grace yakola ne band Saxo Flames band era nga tukola mu bifo ebyenjawulo so Divine Resort kye kimu ku ebyo bifo. Actually abantu basinga okumanya kubanga tukolawo misana. Temukola kiro? Ku Divine wo tukolawo misana. So kakati tukola ennyimba abantu ze baagala okuwuliriza. We rehearse ne tujja ne tubawa ekyo kye tusuubira nti namwe kinaabanyumira. Okay. Endongo ogimaze mu bbanga ki? Si bbanga nno ddene nga bwe nkugambye nti natandika 2019 mu mwezi gw'omusanvu. 2019. Emyaka almost nga 7. 19 mwezi gw'omusanvu. Awo around. Recording oba kagitandika? Nakatandika. Luno limba lagwe lwasooka nalo? Oba meeting? Yeah, meeting lwelimba nga lwasoose. Katwogere ku gundi eya Divine. Wowe nalaba mwafira member amwe. Era nalaba ng'okoze amawulire ago. But no bagamba bafudde. Kakati ekyajja mu bwongo bange nti nga mulimu gwe nkola ki? Gwe nalinda byeko nga abantu bamukola ki bamuwogerako. So I think of course abantu bagwa mu mazzi. Naye kati nze the news was nti nabako omwala nga akola cover nga ali viral kati wabanga bani yafunye obuzibu. What could be the problem? So what happened on that day? Okutuka member mu okufa. Actually what really happened ku lunaku olwo tumaliriza okukola tuddayo ewaka nga wetwagwira mazzi ne wetwali tudda
ndowooza kinene nnyo waliwo wabula eddakiika nga 8 ku 10 kuba ne wetwali nga tulengerawo wetuviirako so eryato speedboat yatuva emabega yajja ng'eri ku speed nnyo nejja netukuba ffe twagenda okulaba eryato nga litutuuseeko kati nga noono jjukira ffe twalinga tutambula mu buno bwato buno obutono bw'embaawo kati buno obutono bwa engine agaga engine naye ag'ekibaawo so ffe tutambula tugenda okulaba ng'eryato lijja lituteebeddemu bwe bati tuleekaana bannangezi ogenda tukoona biki jjukira lidduka liri ku speed ekyamazima twalyekanga tugenda okulaba lyato litukubye mulimu n'agwa wuwe kati ono yali atamidde n'eryato liwabanga emmotoka bwe ziwaba ne ziva ku kkubo ekyamazima sisobola kulimba what really happened simanyi kikyamuliko naye nga ye yali avuga jjukira gamato gabeerako amataala teyateekaka nako wadde ettaala kuwoninga nti awali kiro ssaawa zalinga 3 twogera mu ssaawa nga 3 kitundu ez'ekiro amaato ago gabeerako amataala so gawoninga n'olengera nti eddiri lijja kanveewo oba ndi mu kubowa lyalyo nze kanzira eno sayidi teryateekako ttaala naffe twekanga lyekange n'atukoona kati mwe muwona muti ekyamazima ekibuuzo ekyo buli omu akibuuza naye tewali asinga kumanya kintu ekyo nga Katonda batera walina obeerawo nti either nawuga nekwata ku kibaawo kiri bwe kiti mu lyato okutukuba buli omu agudde ewuwe kati lino eryato lyaffe tetwalina lyataninga upside down ne libeera ku mazzi bwe riti kati buli yafunanga chance n'ava mazzi ng'akwata ffenna ne twekwata ku eryo kati ne batandika okuyita banaye gundi aliwa kati nga waliwo awuga gundi aliwa kati tuga ate oli ani awuga nga Emma yeyafa ate nga yali amanyi okuwuga actually munne wa Emma agamba nti bwe baamala kuba baali batuyambako ku saawundi nti bwe baamala okuteekayo ebintu mu lyato ye ne yeebaka era nti kwolwo olunaku mbu ye yali amugamba tawulira bulungi mulwadde so ye bwe yalinnya n'agenda mu lyato ye ne yeebaka so kisoboka okuba nga bino bigenda okubeerawo byamusanga mu tulo yali yeebase kubanga fene wetwagu ye ndowooza ye agenda okuzuukuka ng'ali mu mazzi teyazuukuka no yazuukuka kubanga yawugako yagezaako ate nga yawugadde eri kyokka ffe tuli eno kati ndowooza agenda okulya nga tuleekaana tusaba buyambi n'akyuka kati mu kukyuka okujja eno gye tuli n'alimererwa yagezaako ogwasooka ogwokubiri kimulemerera era yafa tumutunuulidde bwe tuti nga tewali alina amanyi kugaso agenda munona anti abalinga balinamuko okubusikiro nabo bali tebambadde jaketi tubadde tulina omuzannyo mungi nnyo ku mazzi mwambadde jaketi mwenna no batano bali tebambadde twaleka abantu 10 gwali oyambadde nze nali nyambadde for the first time nga nsibye n'ezipu n'emisipi andi sikikolangako kyabusiro okubuuza naye I think bwe mukisa gw'omuntu okubeera wakati w'obulamu n'okufa how does it feel kuba kati bwe wafuna ku mukisa ogwo nga bw'okola ensobi okukkirira okwo kwe kufaako bw'otereeza osigala ku mazzi kwekulamaku kubanga muimagining nga ndi wakati mu mazzi ate mangi almost mu nnyanja wakati olwo saawa gwe kyekyali kiri mu bwongo okubanga mwana ekyamazima kati kyali bwe kiti kati nze bwe nagwayo nenkomawo ndowooza kagayi ffenna buli omu gye yali alwana kati newabeerawo oba kituufu muntu yaninnyako sijjagamba nti waliwo ekyagwa kubanga n'ebyuma byonna buli kimu byali bimaze olwedde okugwayo kati ndowooza bano abaali basambagala omu naninnyako n'enzirayo muli mutima gwange nakakkanyi era mutima muli nagamba Mukama salawo nga oba olabye mutima ekyo kyonna kyogera mutima nenzikakkana ngenda owulira nga nkomye waggulu kati noolwo nga mpulira n'omukka sikyasobola kuddamu sikyasobola guholdinga ndabika nnanyo kubanga jjukira twagwa okuleekaana awo kati
era nakakana bukakanya ndoza kati amu kukakana being nti ate nali nyambadde ne jacket ngenda owulira nga nyambuka kuba nali maze okurelaxinga nenzira waggulu kati mukudde waggulu we nalabira eryato nga nkyatunula kubanga jjukira nali nkyasibya omukka kati bwe nalaba eryato nendyekwatako naye ng'ekintu kintudde mu kifuba nga sissa so I was just there nga ndi awo kati waliwo gayo omugwe tukola naye ng'agamba gune ono muno gwe nga toyogera yogera kikyafudde naye nga ekintu kinkutewo kiti nga sissa nga kinkutte oluvannyuma ngenda okuwulira nenkolola nyonyonyonyonyo nga mazzi agamu negadda oli mwana wa buwala kyakwangira kitya okuddamu okulinya okutambulira ku mazzi ekituufu kyo kiri nti wadde nakati ŋŋendayo naye omutima tegugumanga sinaba ekyamazima yo yentiisa n'okugamba obugambi nti kanzireyo kwewaayo kuba nateebereza muno okusigala ewaka nga sikola ekyo nakiraawo ate nga wali omulimu gwo gubadde gukyaliwo ne tulowoozaamu tunoonye ewalala naye ne tugamba ne bw'olinnya booda ekkuba n'ofa ne bw'obeera mu mmotoka mufuna akabenje n'ofa actually n'ekintu kyandeetera okuddayo ku mazzi tumaze wayise wiiki nga nnamba nsanga omusajja tulina we twali tukyame nga tulina ebintu bye tugenza okukolawo omusajja oyo yajja alina olubali nga lumuva wano nga lusalamu bwe ruti kyava ngamba nalabye story yo ku tiktok ng'onyumya amazzi biki ne mugamba ye nagamba naye munaye nange ndi victim nange nawona okufa nandaga enkovu nze nagwa mu trailer bannange 3 ne bafa naye nze namala mukoma emyezi 8 naye nenkomawo kwe kumubuuza okyavuga oba wabivaako kati bakuvuga buvuzi nagamba n'emmotoka yange iri mpakinze nemubuuza kati osobola kati gweoyinza okumpa amagezi nzireyo nkole oba nkireke nagamba gwe toli wakufa mazzi bwe gaba tegakutta tosobola kufa sige gali kutolifa lumbe lulala kati nembigattagatta neŋŋuma omutima neŋŋamba kaŋŋende nkole kubanga ne guno omulimu omulala gwe ŋŋamba okufuna ku lukalu era nagwo teguliiwo singa gubadde okyandibaddoke naye nina gunoonya kati simanyi banga kiri gye ngenda twala nga nnoonya nga sinnafuna nga tolede guno gwe weeguli owa speedboat yakola atya yiwakana bakona owa speedboat ye bwe yatukona yeeyongerayo bweyongezi teyayimirira era abali ku beach house bagamba nti bwe yatuuka n'addokinga yakwata vye natambula n'agenda ndoza yali amanya atusse okusinziira ku gye yatuleka ayina bye yayinfominga nti nnabe nkonye no abantu ndoza balaba speed ate ne kuleetera kwalika abantu yali atisse kati ndowooza n'abantu abali ku beach house ndowooza ne bawulira oluvuvumaawo biki ekibadde kitenje kati ate n'ekirala ye bwe yali ajja yaliko munne emabega ne munne emabega yali atisse kati yatuula abanga tugudde mazzi era munne ye yavuga n'asooka n'atwala bano abantu kuba eryatole lyali lijjudde n'akomawo ekyeza bano abaana ba speedboat be bano abaana bambaddusa bambaddusa kubanga kibawo kyebaŋŋamba nti obuzibu actually bali fine on that place nti obuzibu abaana abantu baclient babeerayo bangi kati ng'omwana ayagala akozesa ekitono nnyo eddakiika nga 8 akasukeyo abantu akomewo kakati mmwe kiki ekibalinyisa lino eryato ly'ekibaawo speedboat ebazira actually mu kusooka simanyi nteekateeka zaali zitya naye obuzibu obwonna nga bumaze okubeerawo byonna biwedde twatuula ne mukama waffe ne twogera era kati tukyatambulira ku lyato eryo tutambulira naffe ku speedboat twafuna mu ngeri yo yakwekanga bikozi biki bino bikubamwa nze neekanga mpaka ne ku ssaawa ya leero sobola kwebaka mu buliri bwe mba mu nju nzekka
kusula mu ddiiro ng'ettaala kweri ne TV mpaka kati kubanga bwe mbeera munzikiza ndaba Emma ekyamazima Emma ya nali mutunulidde bwe nti kuba nali wano nga Emma ali teyali wala nnyo ne wetwali naye nga bw'oba tumanyi kuwuga nti ate n'olwokuba nti naye yali alwanagana n'amazzi nga toyambadde jakati nga tumanyi kuwuga wali tosobola mutaasa so Emma yafiira mu bulumi nga mutunulidde bwe bati kati buli wenzibiriza ndaba Emma omuntu booti ng'ekyamazima ali mu kufa ninga tolina ky'osobola nga nawe toyina waba obaako ky'okola ate naawe ojja fiira kati waliwo gayi naye tukola naye kati yayagala ave ku lyato agende amugjeyo jjukira naye nga tayambadde jaketi amazzi ge tulimu mawanvu sigamba nti naye oba amanyi nnyo okuwuga netumuleka ate naye bwe yali ava ku lyato bwe bati kati ataawe eryato ne liluzinga balance jjukira ffe twaliriko bangi kati ng'omu bw'avaako liluzinga balance kati nga mwena imagine elife oyo omusolo ogamba ne mumuleke naye nga bwemugamba mumuleke agenda kufa naye weyagwa mazzi mwamuzuula mangu bamuzuula mangu kubanga enkya bali batugambye nti kigenda twala ennaku nga 3 okumulaba manye abalunnyanja balina enjogera mbwe ennyanja bweba yeemu esalidde mugenda mulaba after 3 days naye weebeera ng'ebadde accident mugenda mulaba mangu twamulaba ku lunaku kubanga twagwa mu mazzi ku ssaawa 3 ez'ekiro bamulaba ndoza ku ssaawa nga 9 oba 10 the next day olumu gwosola osaawa n'ogamba nti zikangenda enjiri naye abantu abakwetolodde ne bagaana tewafuna gundi yakufamire bagamba naye toddayo well ebintu twafunako abantu awo temuddayo biki naye ng'omuntu omukulu kubanga nze ndi muntu mukulu nina responsibilities zange ng'omuntu nange nsobola okwesalirawo naye nga waliwo abagezaako awo okutugamba toddayo bwe muddamu ne mufuna obuzibu toddayo. What was your lesson kwa your event? What is your biggest lesson kwa your event eyagwawo? Tulina okutwala obulamu nti kyamuwendo. Obulamu kyamuwendo. Tosobola kumanya muwendo gwa bulamu bw'olina paka ng'otuuseko mu mbeera ng'obufiirwa. Olaba nti obugenda. Ffe twatulanga ku mazzi okwo ku lyato lyaffe kugendako ebizindaalo biki nga tutula waggulu nze kennyini olunaku lumu natulako ku kizindaalo waggulu ku basebeam nenkwata snapchat omanyi okuba no twali twatuka nga twamanyiira kubanga eyo resort tugikoleddeko ndowooza guno mwaka gwa 3 nga tukolawo saamazi tubadde twagamanyiira nga tukola buli kye twagala naye obulamu kya bbeeyi kati nze mmanyi gwe tomanyi naye nze kati mmanyi naye kirowoozezaako kubanga otuuka ewantu nga Katonda we yakweyimirira n'okkiriza n'ogamba sirinawo maanyi wano kubanga Katonda yasazeewo so ekyo byebyo nno amanyi ebiseera ebisinga emboozi y'amazzi at times abagibeerako olumu tetufunde baba bamaanyi okujja kutubuulira mboozi manyi akabenje k'emmotoka oyinza okutomera n'owandagala gy'ogudde n'owonera eyo naye ndowooza amazzi n'ebbanga ebikyasinze okubeera ddedire byawukana nnyo kubanga ne gy'owandagala ogenda mu kufa. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Okay, but regardless obulamu bwalina okutambula as a group okuddamu okukola tekyabatawaanya nga tuvudde ku nguuni y'amazzi na biki naye mubadde ne team leader afudde mas not team leader but group member afudde nebifaanaganako tekyabatawaanya of course kyasooka nekitotataaganyaamu ng'abo omanyi nti oli munnamu mubadde mukola naye abadde muntu wammwe kubanga ffe tetulina mukama waffe ffe buli omu mukama wa munne tetunyooma muntu oba okola mulimu ki mu bandi ffe nga ffe twetwala nti ffenna tukola ki twenkana kati ekintu ng'ekyo bakituuka ku munnoowo ng'obadde munno mukwano gwo mukola naye ekyamazima kirina engeri gye kibanyigirizaamu otuuka ekiseera ffe twatuuka ekiseera nga n'okulinnya obulinnya emmotoka kubanga ffe tukolera e Kampala n'ebweru w'ekibuga tukolera Embaale ku Lwokubiri e Masaka kati otuuka nga nekkuba olitya nga ne kabooda obubooda nako kakutiisa ekibadde kitaliiwo kati ebyo nno byebyo bannanga abantu abakozesa amazzi kikulu wadde n'abazambadde nabo bafa by the way actually jacket ekuyambako buyambi kuzuula mangu w'oli tokola bintu ebyo nakyo kituufu nange nali manyi nti bw'obeera nayo tofa kati bw'oba tomanyi kuwuga nga tolinaamu yadde kasikiiro ejja kuyambako tokoleke mbadde manyi nti nze mba ngenda bbanga kiwojjero ku mazzi bwente si bwe kiri kati imagine singa nali nwana nga bwe nkugambye nti nanywako ku mazzi ngudde wansi njayaana olwo njayanyawo mba sinywa kati jaketi so the issue is bw'oba oyambadde jaketi n'ogwa mu mazzi kiteeke mu bwongo obwo seto you relax tobaako kyokola kyonna then the body egenda kweyambusedde kubanga ye kuwewula naddala ng'okkakanye kati ekuwewula n'owewuka kati ekibuuzo okukumya bagudde mu mazzi ani ayinza okukirowoozaako ekyo ng'ali mu kulaba okufa kujja awo simanyi badde nno mmanyi bw'ojambala oliisa buti ekuyambako abanaakunoonya okuzuula amangu agenda wagifuta obukati netunuulira amazzi bwe ngamba obwana saawa yonna bandeka wa olusi tekaba kaseerako adola abatannasalawo abatannaba kubanga ate waliwo n'abeebaka obwebase mu buliri nafiira mu buliri tugaana okuddamu okwebaka strugglinga nnyo mazzi ago galaba ganyuma oganaaba ng'oganywa n'abalaki bagaagaza naye ng'oguddemu magwe mboozi ndala Brace of luli twakusembayo kulaba ng'okyankalanyizza omutimbagano nsooka tuwa ebirowoozo byaffe mu ggwanga ebirowoozo bye mwabiwa ntasatuwa tukola n'embaga n'okwanjala ne mubitutegekera abantu babeereeyo nagamba basajja abakulu mwasamaki ketukoze kaba kalimu ssente of course tuba twasamye esente zo ziba zesse kala tugenda okumaliriza nga tugamba yabadde firimu nengamba wadde nga abamu bakyawakana bagamba wa eno nongoosereza tutuuka tutya we twatuuka wetwatuuka yali video shoot so
okubanga yali video shoot, we took pictures. So mu taking pictures ezo so I had the picture in my phone. Nendabanga kajja kuba kalungi singa nkapostinga, so I posted the picture. Ebigambo nga byadala ebigambo babiva ku ntobo yaagwo wansi ku mutima weeguti ebigambo omutima kwe bitudde ebigambo nibagamba omwana yejje mu gallery nabiraba tugenda okulaba threats zitandise okujja mu inbox and kati Grace nga bwakoze essaawa yonna nesooka tunyweze enzije bwet netugamba tukikola madamu essaawa yonna adaba naye nga okutwaliza wamu kirungi nnyo era nze mpagira abakyala wandibadde ojjayo ekifaananyi ekyo n'okiteekayo omanye woogwa no oba you have to secure your position omanye woogwa omanye nti wendi naye ono wali naaguma okubeera nga bonna weebali nti ye nja gguma n'obeerawo bw'oba toogume ne weenoonya namulaba ndowooza obaawo nga November gwako November wa last year before the video twakola video weeks 2 ndowooza twali mu wiiki yaako namumitinga mu wiiki ey'okubiri kati November nga gwako gwe gwali mulundi gwange ogwokubiri actually gwe gwali mulundi gwange ogwokubiri nga tukola video gwe naddamu mulaba mpuliranga gwe yamulaba edda no actually no it feels like that naye nange simanyi kiwulikika nga gwe nali nabyeko edda omuntu gw'omeetinze for business webale kyogera oddamu n'omulaba omulundi ogwokubiri ku video shoot asobola okukkiriza otuula mu video naye akafaananyi ako ke wateekawo kye kaakolako ki ne wagamba nti stand abantu baatubuuza ate biri ebifaananyi by'abakyala naye nga bw'otunulamu kana kange kayitirira. No, I think being that it was a video shoot omanyi bagamba ebiseera bisinga bw'obanga oli mu video olina okola ekintu nga kiri natural. You have to be natural. Tolaga nti bakikusomedde busomezi oba osomye ekisome ku lupapula olina okuba natural. Being nti twali mu video ekyakola emboozi eyo si video ekyakola emboozi byali bigambo ebyawerekerwa ku post era bikanga biva ku ntobe ya mutima eby'omuwala akoyo okubeera mu gallery era ensi yonna neegamba kochi bino bulijjo beyeewoowo omunya ku TikTok bulijjo n'omwana kati batugamba nti omukulu ne musisinga noga katumanyi tukole make good era ne video mwagikolera awo video twagikolanga ebyo bimaze okubaawo senior court erina weeri mu video ya meeting senior kwa kochi yayambadde kooti ya maroon yayambadde akateete eyo senior erina weeri mu video kakati alaba video eno genda ku YouTube tekamu Grace Remy tekamu Grace Remy so compare remote internet yange mbi simanyi obeena ankolera kyenjagala tekamu Grace Remy okebere oluyimba olwo tulabe kweti yeba teriimu n'engoye zennyini tulabe bateziriimu noonya Grace Remy mujja kuddaawo omukwano gwo mulowooza ffe tuna wange nga tegira akayimba gye kali meeting era nga Coach Ricky ye yali Vixen mu kayimba ako eyo kyekituufu yali Vixen ekyo kituufu naye kyetwagala nti kooti eyo gye mwekubirako ebifaananyi mweri ng'olinga mukyala musumba tebakumpa
bangi webuzibu weera bawansi ng'omwaka Remi ya REMI aro nedda si yoyo sio number Grace Remi ya single M nedda Remi yeno naye number 1 nga 6 tuweko Grace Remi I think inagena kuletea sajja basimba sibategedde internet ennaku zino bbiri ndiisa bubi ssente kapode internet kyetukola bannaye sokentona simu yange nsobole okumanya wenzirusiza kubanga abantu bagamba sini ya video yagundi eyo terina weeri ekyokubiri ekibuuzo nti nga mwayangu okuvaayo nga tene video tenakolaki tenafuluma kyekyali wakati awo eno kali katugambe nti no video yafuluma then what changed kyekyatuka kubanga oli yandigambe nti bupushinga stand okuva video lwekoleddwa paka bwefuluma naye mwava ne muva mu stand nga video tenafuluma what happened obuzibu bwa internet ekibuuzo ekyo koli nnyo kamera zikwatanga bwe zitakwatangako well nga bwe mbagambye nti nze ne Kochiriki yali business obugambo obwo bwe nateekako obuseeneekerevu obutambuza emmeeme ndowooza kati kale nga bw'omanyi sina kyemmanyi sina yadde kyemmanyi kale nze ndowooza na being nti yali business and ayina family kubanga nze kingata naye business so nze mu kulowooza kwange ndowooza oba yayina pressure mu kulowooza kwange mukikola wakimugamba omugamba I'd be honest namugamba nabeera positive nabeera 100 actually before even posted that picture yali amanyi because namuweereza nomugamba njala teekayo kati nate ninayo ebifaananyi ninayo naye okay the thing is namugamba I shared the pictures with him nemugamba ngenda postinga kino nampa go ahead nagamba genda maaso nampa green lights nempostinga ekifaananyi kakati then omaze postinga ekifaananyi mufuuse talk ku TikTok kivudde ku TikTok kisaze kizene ku mainstream awo manyi embaga emaze okukola ki okukula when najja mu inbox yo nengena ne wa coach coach was positive when we talked about it meeting na posing taddanga mukunyega okuvolo akola bikolwa then what happened ekibagisayo nga stunt ekutte kubanga buli mulimu twakola stunt singa epikinga kyabaafa katika saba abantu epikinze katugipushinge olimba lumalo okugwa after this banga bwe litutero oliyimba then tubagambe nti yabadde stunt actually obuziza lwaki twayanguwa mwayanguwa nnyo nnyo nyawo bagambira nti kirabiko omukulu yagenda ku mabibi n'agamba actually ekintu nze nga nze Grace sirina nnyo kyenyinza kyogerako kiri awo naye kyemmanyi kimu nti kale nze nga nze kyensuubira alabika bambi alina pressure
kubanga ng'oggyeko Grace Remy baatuleetera ku ndowooza ogirabye mukama wange nenga mwagiyisaamu mangu n'akateteegeeko obugoye si bwebwo bwennyini uli nawali mu kafaananyi so pressure ewaka baalabanga ekifo kitwala nze nganze omuntu bwe ndowooza yange so pressure bwesukka kkubira essimu si eyankubira essimu actually nafunako awo ne kasimu akalala na madamu abuuza obufumbo obwagala mbukuwe nafunako awo ne kasimu akalala naye nga ye nga ye omuntu actually n'oluyimba ye yaluta n'oluyimba ye yaluta kifula nkugambye nti ndooza pressure yali nnyingi n'oluyimba ye yaluta because initially oluyimba olwo twali tulina odduta ne vidiyo kati akubira manager amugamba okay they had to meet for some reasons kati manager agenda okutuukayo yamusanga olwedde ali ku live tamuwoninze nako nti owange kintu kigenda kuba bwe kiti ne bwe kiti ye yamukubira bukubizi nga they are going for a meeting kati ye manager agenda okutuukayo yamutunuzamu obutunuza ye agenda okutuuka actually ng'emboozi yatambudde dda yeno live gye tulaba ng'oliko nayo ne bakugattako nange ate nze ngenda okukwata essimu nga manyi njogera ngenda kwogera naani na manager kumbe eno byatabusedde essaawa yonna omukazi agenda manager agenda okutuuka bamutunuzamu butunuza manager agenda okutuuka bamutunuzamu butunuza kamera baako oyo zannyira ku basajja so kyekyo oluyimba ko kinaaluta ne tugamba kale kati gwe ku side yo kubanga gwe ne coach tewaaliwo bintu gwe ku side yo tebayomba ku yange abalina yomba anti kati nze siina balina yomba kubeera utya no nkola nnyo mba bize n'ebyaddala on a serious note ebyaddala atali katemba ebyaddala tosobola kale nakukikkiriza tosobola ebyaddala obeera bize okola ssaawa mmeka mu lunaku mwana gwe ebyaddala kati saimo labayo ffe tukola okuva ku lwokubiri ate mu bifo ebyenjawulo tukola okuva ku lwokubiri mpaka ku sande tuve Kampala ku Mande ssaawa 5 ez'ekiro ne tugenda Embaale ne tudda ku Lwokusatu ku makya ne neebakawaawo ku Lwokusatu ekiro ne ngenda nenkola ne nkomawo ku ssaawa nga 7-8 ne neebaka emisana wonna ekiro ne ngenda ku Lwokuna ne nkola era ne neebaka emisana ku Lwokutaano ne ngenda e Masaka byonna bituufu kati mukale musajja waawe asobola okugumiikiriza omukyala bw'atyo nga mwagala obudde kyogamba oli otyo kati mba naafu no siri ntyo naye kyenga anti bw'ogamba ntyo g'obanga agamba nti ndi awo asanga yatwala nedda ntyo aba talina sirina ate saagala si kati oyagala funa kansooke omanyi kati ng'omuntu ubeerako ne goozi zo nze nga nze omuntu ndaba nga goozi zange sinaba ebyaddala kati ono atoba naawe akuwerekera maneja wange tukola naye emirimu tadamejingamu mwami mufumba alina mukyala we n'abaana be kale mukyala we abaagazaaki baani ati kuggwe ya mukyala we esooka tuba atambudde omulimu mumayinza njagala nnyo okwawula emirimu n'ebirala ati obadde okimanyi nti emirimu oba omulimu ogulimu abaagalana ebiseera ebisinga gwegusinga otambula eggwanga lino wabaawo ebizibu anti ojja kati Saimo katugeze kati Saimo ng'oyo mukyalawo oba kale nze nawe tuli kati nga oli mukozi wo muwala ayina amabina gagira gati buli lwakuyitako n'obeera oti nze naawulira ntya era nze ne mukyala wa bbuba nina obujja Saimo nina obujja so sibisobola kale ate naye akageje kindi tukola mu bakyala
mu baami ate abaami mukama yabawa kye bayita ebbuba client asobola okundaba ku stage nampita nankwata n'ofa kati imagine nga muntu wange ani atogenda kubeera muyimba ebbanga lyonna enayo plan yogamba nti emyaka ngenda buvaamu si kubuvaamu naye nina plan yange nti bwe natuuka mulina ebbanga ngenda kufunayo omuntu wange mbeere naye nange mbeereko nga Hamza ne Rema. Oyagala nnyo laavu ez'okwemulisa? No, saagala kwemulisa. Kisobola okuba nga oyagala. Simon, saagala bintu bya kwemulisa. Lwaki? Singa mbadde njagala ebintu by'okwemulisa, essaawa zino mwandibadde mumanyi n'ekitanda kyensulako bwe kifaanana. Njoba tonnakigula. Sisuubira. Sayime ebbanga lyenkoze nsobola okuba nga sirina kitanda kyensobola. Sebo nange waliwo nange yanumbaga naawe ku TikTok nga banga mambo naye nze sikyusa ngoye. Olugoye bwe lubanga lwange gw'onookakasa otya nti nze nalugula. Era ebintu ebyayogerwa utakyusa ngoye olina ebbina eritanyeenya. Saimo jiini omanyi olugoye lwe bayita jiini ate ffe zono ze twambala ziba zitukutte bwe ziti. Kakati njagala ondabeko nga nyambadde akagoye akeeta. Sawa mmeka ekyo nakyo kiveewo wakati abamanyi ffe tetwagala akaana nazi. Nina obugoye bwange yenyenyezaawo nkutidde. Sooka ogendeko ku TikTok yange olabe ka video kange nasembyeyo okuteekayo. Pakugundi esimu eyenda obeera ng'olina data. Era odinga ate era na TikTok by the way. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753399461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Wanga abaana bangambye omwana Grace Bina dene bwe nayiririrwamu bwe bayina ebizibu byabwe bibaluma bagamba nti nedda baali tebalaba ku Bina liriwamu nga liryo. Actually Bina lyange linyeenya saga nnyo naddikubira akalango okuba muyinza oddinoonya. teriyo Bina lya Nadzi litenyeenya. Olina lya Nadzi? So now endongo wagitabukidde. Endongo yo nagiyingidde. Nasazeewo. Meeting sofa wamala okukola video meeting yakola etya mu bantu yatuka ku expectations oba? Okay, not that I expected much. Naye being nti ntandika ensimu eri Bina Uganda we ndaba noli mbukanda beko wa Saimo kiriza Saimo nafuya nete china buzibu kastanze mulindi ulira nga lyenyeenya tunagenda we tunona mabina concentrating on karare for live binyo e Japan bakaba
Philippine olaba omukazi nga waggulu wa maanyi bakusawa nsinga akolima okufaako obufi obadde ogamba mmendo badde ngamba not that I expected much being into ntandika naye akageri n'akayimba gye kayingirawo mu nsasagge abantu banyiiga kubanga ekyamazima nze nina abantu bennalaba sagala kuboogerako mannya nga nali ngamba laba motivational speaker nga nali ngamba laba ngamba wekitiibwa naye nosanga omuntu n'akunyonyola Grace Remy nga nawe mwennyini bakunyonyola naye nga nawe obadde nawe abaana bakunyonyola nawe noweenoonya mu nnyumba mwosula nga mu butuufu omuntu gwe boogerako nange simumanyi naye watulaba wetuwa ebirowoozo nabalaba nga muteeseza amaka nabalaba nga muteeseza amaka nabalaba nga muga planning ogazimba ninawe gwe nalaba actually oba omukyalo oyo munoonyeeko yagamba mpadde 5 ku 10 kwe tunaateeka amaka kwe tunawangalira n'abaana baffe omukyalo oyo ndoza munoonyeeko CEO Info Trust yagamba ku kyokoze ku kyenkoze akuwadde 5 ku 10 ampadde 5 ku 10 mu bigambo ngenda munoonyako ndowooza kati mwamala okuwona stand stand yalina okusooka okukungula musoke mufune okuva mu ebyo naye nga anyway kyekyo so abantu banyiiga abantu banyiiga anti kati waliwo n'omuwala tiktoker sagala kwogera kale ku bantu sagala bawa relevance naye omukyalo oyo yakikuba nnyo kati mulindoza nekimuyisaamu obubi era nze nawulirako ne ka statement akagamba mbu twaletera fe okulowoozesa abantu nti n'amawulire gagaba mafu nga bane yannemerako nga yambeerako nga yankolera videos nyingi gulire zizo messages za WhatsApp biki nenga zo zaali ntufu messages za WhatsApp ekyamazima ne DP eriko ekifaananyi si yaliko ebiseera ebyo era abantu abalina enamba yange ya WhatsApp bali beebuuza ate ono binaabijjeewa kati nga nina conversation yawo mbu ne gaayi mbu nyinza nti okukola bwenti simanya biki abantu banyiiga kubanga bayogera kalebule naboogezesa kalebule ndooza mu kuswala katugizire naye entandikwa wetuli ngenda bbawo omuziki guno omwaka so wamaze meeting nokola olw'engoma eŋŋanda nakoze oluyimba olw'engoma eŋŋanda ngenda kukola video era mu weeks nga zezo video tugenda kubanga tugifuna. Okay, that's Grace Remy for you. So kwetaaga nga tugenda kuyimbira mu band bango yimbira mu band yakola ati. Anetaaga Grace Remy ayagala band nkola ne band Saxo Flames band otunonyako ku TikTok kwetuli Saxo Flames band ne Grace Remy yenyini enamba za fezibeerayo namba za band bana abantu bakwa ku namba ezo mwine ebirabye munoonya tube kumulamwa kubanga bwenteka namba n'engamba for band bookings ate gwe n'okubango ninzo banjagala personal booking asina we nkunoonyeza personal booking anti kakati olaba management ya band ye management jendimu ninzo banga kineta kikunjagaza sicha manager nga kingo ine kizibu kyongo omuntu anti kakati nze solving bizibu by'abantu omanyi ki abantu abana ne gift singa tebamanyi anti kati era ekirabo kati nganze Simon bwe mbanjagala ku appreciating bwe nagwa ku account ya Simon nga kitufu ya Simon nja kuba essimu ngambe nti obaalo nnyabo nze gundi ne gundi nina akalabo kange okusinziza ku mirimu Simon gy'akola nali agadde nkamuwe kati omukyalo oyo ye nangamba ye kale akalabo jja kale tawalo na wana kati ebibeerawo singa mba sina wenku newe mba nsobola okufuna kugamba nina ekirabo kyo kati bw'obanga olina ekirabo being nti tuyina ebifo bwe tukola weekly ojja kubanga program ya wiki ebeerayo ku page ya band kati ojja n'osanga bwe tuba tukoleddeko olunaku Uganda ina abasajja nga bo beefula problem solvers naddala abali awo ku kyeto wabafunako abagamba nti va ku musajja w'abangi ffe weetuli wano
banji bajjawe bati hi Remy by the way you're beautiful olaba omwala omulungi gwetwetaga basajja teweta tukyetaaga I can pay you an apartment nenkuwa emmotoka nenkuwa facilitation you just have to wait for me abo mbafunyeeko actually this is me akuweereza abo mbafunyeeko actually even before that nze nina omuntu eyangamba awo obeera wane mugambira namuŋonayo mu nfuufu sootya musa mutyamu abasuleyo mu nfuufu no ebyeddala naŋŋamba musa mutya how do you guys yanamma by'omu America oba mulifamu naŋŋamba ku Ntebe Road okwo kuliko apartment obulungi lwaki togenda nofunayo apartment naŋŋamba njagala nkuweereza ssente ogenda ofuna apartment ne mugamba naye nno nze nga nina ebizibu byange nambuuza kizibu ki ne mugamba apartment eyo nno naaligenze naye nze nga ndina maama wa maama gy'omugamba okyali waka ndi maama nina abaana ndi maama nti ekyo si kizibu olwakulabiridde n'omwana wo mulaba anti nze ngenda kujja nange twongereko abange of course owo baba bange awo atandise otemaatema engeri gyakulya so bwekityo so far ng'olese ku bino ebyajja ne bibeerawo ofunye omukisa okuinteractingako n'abayimbi abalala nfunye omukisa okubeerako n'abayimbi era mu maaso nina kakolaba kagenda nno okuba surprisinga kituufu wamma abasajja mu industry bateganya ekibatu sina mu industry yokka buli mulimu anti nze nakola hotel management ne tourism ekyannemesa okukola omulimu ogwo we nasooka ogenda okusaba omulimu nga nakamala okusoma bwe nti ngenda okusaba omulimu manager nangamba kale ojja kujja for interview enkya kati ngenda okutuuka even before I left the place nga manager alina engeri gyantunuuliramu mu mugongo gwange neŋŋamba ng'ali ku bbina ate ebiseera ebyo lyali tto ddala ngensi tennali yuuya yali yuuya simanya nga teryali ettedda liba lyalagawa nanti kyeŋŋamba like duli lyali nga likyali jjimu ddala omanye ekijanjalo nga kyakava mu ttaka bwekiti kirina engeri gyekituuka ku nsi omusaane gukyokya anti kale era si nnyo otyo manager atunuulidde ebbina so manager bwatunuulira ebbina muli nafunamu okweraliikirira kale naye lwakubanga mukwano gwange yali ninaye mukwano gwange ye yali amaze okusoma koosi eyo nanga mbuulidde amaze okumbriefingamu nangamba naye bw'ogenda nga naawe lyekubo mwoyise basumbuyira ddala meaning buli anajja buli wonosaba omulimu bonna bwe batyo bagenda okola ki nangamba so olina okumanya kyoyagala you stand for what you want bw'obeera nga naawe ebyo byoyagala bw'oba nga toyagala eriyo abalala basobola okuwa omulimu nga toyisaawo kati manager ekibatu wakikubamu otya n'omugamba nti manager ntuuka ku interview tulina okugenda olaba walulu suit weri ewabeera federation kati edda bagitanga Serene Suites yali hotel ya kabi nyonyonyonyo ntuuka ku nga appointment naino mu meeting nangamba kakati Remy atogenda yeri mbadde nveno nina je nveno mukyalo so atengenda kuviira ateno side yeno kati nze mbadde nteesa lwaki tojja ne twesanga ali cafe Javas ewa bakuli what a manager nga ninya boda nga ngende wa bakuli nga ntuula nga ninda manager manyi sawa yagame sawa meka sawa 10 nali nanva na kusomero olwo neyongedde yakakosa wa akalala nvudde kusomero nayita bwisi n'entuula embeeraawo kuba essimu buzadde manager nga totuuka nti mbadde nkyaliko wano mukajamu neogira ofunawo kyosaba nga nsaba nalinamu neera ssente zange nga ngamba nja kusasula maliriza azze kati nga tangamba nti ate interview tetugenda gikolera wano kwandoza bumba mujja wugana interview tezeetaaga mwefe tukozesezza interview zeetaaga ekifo ekiri silent kati tuvaawo twambuka waggulu waliwo kino ekizimbe kyekiri awo waggulu ku bitaala by'e Makerere bakiyita bati ekyo ekizimbe kiri awo
so kiriko ne lift oba bachinda oba nacho bachita hamu one opposite main gate hamu kati nali sirabanga ko sauna nga kale madenga mbiulira mikono janga babinyuma nenga nze sigenda yoko kati ngendo yatutuka ndaba bakazi bavaye bali bwerere besibyo bulesu besibyo batobye nengamba bana ogamba chechi batobye ekyo kati ngendo laba nga manager naye avuddeyo ye yambudde ono ogamba interview etandise banande natia kati manager avuddeyo ye yambudde angamba nti nange ngende ne yambule era kyenakola nemugamba mukama wange naye twagambire interview nti toyagala mulimu nti mukama wange omulimu ngwagala nti anti kati jangu ogere nemugamba kanzi kakati ye sauna wali otegedde nti nno obeera olina akagoye kokka n'akapale tekabaamu oba wali tolina kitegeera anti ze nina mukwano gwange Vivian nali twali tusoma kati nga Vivian agendako mwezo smile sauna smile steam bath kati yabinyumizanga nti nga bwoli awo bwoba kati nze nga Vivian ngamba nti yagenzeko mu sauna ku weekend bichi nga ye yabinyumiza so ndalinze sifuna nko experience actually era siyingirangako mu sauna ekyamazima nga ntya Katonda wayingira omulimu waguleko kati ntuuka nga mugamba kale kanzi nasooka kutya ne mugamba naye interview nengamba toyagala mulimu nti mukama wange ngwagala jangu wano nandagirira wakasenge genda ali mukasenge simayanga bichiko nze kale kasta yawe tati ogamba awanyo weewaawo era twaddamu ne twesanga nanga wano nga ntandise okukola bino ku bbaala yajja n'emikwano gye nandaba kyemanyi n'okuswala yaswala go aswala era naswala era namulaba bwe namulaba era naswala amazima bakuyita bati okukola interview n'entono bwetyo dakiika 3 so bwe bityo n'ogamba guno guyinza okuba guganye kyovala nkugambye nti buli wamu weebiri tekiri eno mu bayimbi yokka ate bino biri ebyabali biyinza okuba bizibu n'okusinga bino simanyi sibifunangako amazima sijja kulimba mu ndongo ate mu ndongo tebanakutega nnyo si tebannantega nnyo ekyamazima nga siwayiriza muntu yenna bangaba abayimbi abanene awo tubasabirize balina kyebano sirina yansabye era bambi nawulira bubi nga mwogera bubi kale ng'abantu boogera bubi ku Eddy Kenzo I really felt so bad I really felt very bad kubanga bambi gayi yajja nanoonya for my talent nampa platform ne bagamba kakati awo laba kyanuma kale bambi nawulira bwikyo vala namala nenkola ne video ey'okubiri nengamba bambi mulekeraawo bagamba abaana we bagambira kati awo laba nabiraba bambi tebyansanyusa kubanga bambi tewali every small animal erundiddwa kati awo ku federation yawo sibinaako bukakafu amazima tosabwangako njogera ntya Katonda nga sitya muntu yenna wagenda lunaku ki buli omu agende ku olwo nagenda ku Tuesday bane mugende nga ku Tuesday lwali lwakubiri lunaku lwa federation lwagundi lwa UNMF gundi abidi bakolera live band bebeerayo bibeerayo lwakubiri so wabeeranga awo ng'owulira abantu boogera Kenzo ebigambo n'ogamba n'ebintu babijja nawulira bubi nenkola video ey'okubiri ne mbagamba mbeegayiridde omusajja tumuleke osanga oli bwolo olisabibwa ayina enamba yange Kenzo by the way even talk ayina enamba yange singa kibadde kyakunsaba buuka mulungi buli omu awaayiriza Kenzo buli kirungi omanyi bukasabala ku muntu omulungi bamuwa Kenzo oba Kenzo naawe weerunga nnyo no omanyi nze ekyamazima nze nja kwogera amazima ekituufu nkyogerako nti kyekyo n'ekyobulimba era nja kyogerako nti kyekyo naye bambi Kenzo nedda tumugye mu mboozi eyo bawa minisita nedda kirevu ekyo kyekimuwaayirizisa nondooza musajja mulungi nnyo kati bamanyi nti buli muwala amusemberera obviously guggwa Kenzo bambi otuvumisiza ffe tubeera n'abawala tofunayo okugoba kuwaayirizaako He's a very respectful guy. Okay, kale Grace biki byandyagadde okugamba abantu benandyagadde I believe embozi tujja jinyumya tujja kakingira awo ndi omula naye nzo kuba ina byandyagadde okugamba naddala abawagizi bo abalaba endongo yona ebifaanagana abawagizi bange sijja kwa kweyanjula
buli walaba erinnya Grace Remy ne feesi eno yenze mbasaba omwaka guno mumpagire nga mubadde mumpagira mu live band mumpagire tubeeko ate ekyenjawulo kyembawa kubanga ekyamazima mubadde mu mmanja nga mugamba Grace mbaye ku bibyo va mu byabalala kakati copyright bwenejja golozo nobo kati waliwo omwami ku TikTok sebo yagamba n'okugamba nti Kochiriki kino ekiwala kireke copyright wejja n'emirimu tikigenda kuba tekiyina kijja kumenya so naye yayongera okuzitoya enzikiriza yange nti copyright webezze nze nsigalawa n'alyawa ate nga ndi muzadde so nandyagadde nange okwongerako obulamu mu maaso mbutambuze muwagire ebintu byange ninayo akayimba kange ku YouTube meeting ne video ya fuluma love weri ke kayimba kokubiri kennaakata era nayo video mugirinde ejja saba buwagizi bwammwe mumpagire tweyanze kubasibo ne banyabo Brain Parents and Boarding Primary School basangibwa Bukalango twalayo abaana oberenga atoba wandiisa abazadde naye muli abaana abali ku kyeyo oyinza okubanga waleka abaana naye nga omutima si musanyufu bayinza okuba waliwo yakumanyeka mikono gye mwaleka e Kampala akubira kasimu nagamba abaana bonna balabe naye teguggwa tuwa abaana abo tusobola okumala bonna ab'omwaka mulamba tukkiriza tugamba nti ssente ezo z'otuwadde zigenda bba bwe ziti omwana n'omuteekayo kati nga tugenda okudda mu ttaamu mu February n'ogunona mu December at least n'agenda n'alyako ennaku enkulu n'abantu bati nimala n'omukomyawo mu January so ye Brain Parents and Boarding Primary School abali awo Bukalango kusaba obeerenga ate obanoonyaako Solange Women Syrup eyo no syrup y'abakyala bw'oba oli mu period zo mutera okufuna pain abantu muyita cramps kaakati syrup eno ejja kuyambako okuttira ddala pain eyo ensonga zoziyitemu naye ate nga tezikufuukidde ttabu n'abali naawe baleme ate oleme bafuukira ttabu yes oyitemu ng'obulamu bulungi kati nabugenda mu drug shops ne mu supermarkets ojja kubanga ate ogifuna abali ebweru w'eggwanga osobola okubeera nga ate okozesa ennamba ezo nolaba engeri gyasobola okugifunamu bani bakulagirira drug shops ne supermarkets weeri so tolinnya nnyonyi n'oddayo munnange nga togifunye kubanga ekyali wano mu Uganda tugitikka butisi but n'okugisitookinga mu dduuka by'abannayuganda mu communities zaffe nabyo tubeera nabyo so osobola okuba nga ate ogyefuna neyanza Grace munange neyanza okunkyazaako saba bongera okusubscribinga ku YouTube channel yange Grace Remy obuyimba bwonna buli ekijjayo obeere ng'okifuna subscribe like share follow me Instagram TikTok Facebook Snapchat Grace Remy kale until next time Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority